Don Nasser yakwatiddwa n'omuwala gwe nabagambako Promise. Abalaba video zange bazze bangoberera nayogera ku muwala ono gwe bayita Promise. Yoye yasibiddwa ne Don Nasser. Omuwala oyo Promise abadde personal assistant wa MP mu Western Uganda. So ye yali connector wakati wa Don Nasser n'omuwala oli omwana w'omusirikale yaleese ebizibu. Ebyaleetedde Don Nasser ebizibu biringa bisatu byenjagala abavubuka muyige. Sente temala byonna, abavubuka ekyo mukiyige. The lessons ze nayize mu kwatibwa kwa Don Nasser. Esente temala byonna. Oyinza okuba olina sente naye baamuko n'empisa. Ne bw'oba ne sente nga tolina discipline ogenda kusanga ebizibu kubanga sente ina byetagula. Teri muzadde yakera n'azaala mwana we gogenda kusinikirako mannyo mb'oli muwala we kubanga olina sente. Ekyo nkubuulira oba obaze kifu. Tewali muzadde gogenda kusinikirako mannyo okozese muwala we. You use the daughter then omala obagambe mbu g'oli mugagga. Ekyo tekijja kukola. Era yenna abadde n'endowooza eyo. Eriyo famire ezitamanyiirwa, eriyo famire ezitagulwa. Ekyo kikubuulidde. Eriyo famire nga tebazimanyiira manyiira. Maya bavubuka b'ennaku zino muzaalawa nnyo abantu. Muzaalawira ddala kubanga olinamu obusente. Namu obusentesente bu miliyoni 10. Olowooza nja kusasula nsasule. Waliwo famire ezitamanyiirwa nga tebeetaaga kumanya. Kati kyekyatuuse ku Don Nasser yagudde ku famire etazannya nga famire emanyi kyeyagala. Kati gwe muvubuka ndaba ojja kuddaawo kubanga olinamu obusentesente obwo bwe mugula omwenge mabaala ne mulowooza Uganda bereya. My brother, bano baana b'abantu. These are people's kids. There is no any parent in this country who is going to sympathize with you. Ng'oli ku bwana buto olya. Bw'oba oyagala kulya lya bakadde. Kwa nze saagala komera. Bw'oba oyagala kulya lya abakadde. Teri ajja kusiba. Nze bulijjo mundaba nga ndi abakadde nga munvuma Junior ayagala ebikazi ebikulu. Nze nategeera Uganda. I understood this country. Lino eggwanga zibu nnyo okuyingira ekkomera n'akataayi tekasala. Kati nze Junior kambeere mu bakadde bange bandiye ani anansiba. Don Nasser singa yalidde Don Yasi ani yandimusibye. Don Nasser singa yalidde Wene wa mami ani yandimusibye. Singa yalidde MC10 singa yalidde bamweya n'omuyaga. Don Nasser singa yalidde Sefuko ani yandimukutte. Tewali. So abantu abamu mwabeereetera ebizibu. You are the ones who bring problems to yourselves. Ebizibu bijja gwabyereetedde. Apene ya TikTok eriko ebiwala bingi bitalina mugaso. Sira price wali. Eno ape juddeko ebiwala bitalina mugaso. Byosobola okulya ne wataba nakwatako. Nga ne government ejja kusanyukirako kuba ojja kuba ogiyambye anti kaduuka. Sira price. MC10 Don Yasiya. Kati abonga wabalidde ne government yekwebaza negamba weebale bagitamaatamadda naye terina kyabbakolera. Kati abantu abamu mwabeereetera ebizibu nokeera ku macanga gwe wenoonyeza ebizibu. So abavubuka abali eyo ekyokubiri kyenayize mu kusibwa kwa Don Nasser muwa abantu respect. Omuntu bw'olya omwana w'abandi bazadde be ne bakuyita
gendayo muwa abantu respect. Muwa abantu ki respect. Muganda wange Don Nasser ndi wamu naawe walidde ento naye banaye Don Nasser butatuuza kasolo wansi kyekyamusibizza. Butatuuza kasolo ke wansi eva aba ayimye abantu muyimayima nnyo ojayimira ku mwana w'abandi ate ogwo omusango Don Nasser gwe bamuguddeko ne style ze yakola omuwala bajja zimubuuza. Don Nasser ekyamuleetedde obuzibu style ze yakola omwana. Tosobola kukola mwana wa munno kabuzi nga ne taata we takumanyi. Awo ko omulamuzi wagenda okukamaliramu kubanga omulamuzi yabuuzizza Don Nasser wamukola style ki. Nze kasita byatuuse ku ekisibizza Don Nasser style ze yakola omwana w'abandi ng'amulya ku makya n'olweggulo nakunya kyekyanyizizza omulamuzi. Ekyo kyanyizizza kooti. Omanyi omusango guno njagala ngugende mu details nga Land Council Junior mugutegeere what really transpired. Don Nasser kulya mwana w'abandi 4 days nakunya. Kibanga omuntu okulya ku Monday, Tuesday, Wednesday ne Thursday ng'amulya kyamisana kyaggulo. Ekyo kyanyiza abazadde b'omwana. Naye Don Nasser omanyiira oyinza otya okulya omwana ennaku nnya kati style nazo zijja musibya. Nze ng'amanyi ebyemisango ebya defilement abiruddemu. Don Nasser ekigenda omusibya ekyo style ze yakola omwana w'abandi n'okola omwana wa munno kaliga. Egalo izi bireitini bamusibe tekisoboka tukivumirira. Naawe kirowoozeemu ng'owo gwe bakola kaliga nga sebo omwana bwamukola mankista. Omwana muto tayinza bigumira ekivubuka ekyo. Toyinza kulya mwana wa munno kabuzi omulamuzi n'atakusindika kwa limanda. Ekyo kyokka. Oludda oluwaabi ne bwe lutaleeta bujulizi bulala. Nze kasita nawulidde nti Don Nasser yali omwana w'abandi kabuzi n'entegeera nti waakusibwa. Ogwo gwawedde pozi guli mu kooti. Naffe tutudde ku kooti y'abantu. Nange sebo wano ndi mu kooti, public court. Omulamuzi Junior ati baga emisango egiri mu kooti tebajoogerako. Naye naffe tuli wano ku kooti y'abantu. Nange sebo eno kooti yange wendi ngusala principal judge Junior. Kati nga Don Nasser amaze omulya kabuzi yabadde waakusibwa. Naye bonna baanyumirwa. Ebyokunyumirwa kati tebikyakola. Style ze tuliko ze yamukola. Ate Don Nasser buli style yakumusibisa emyaka 5. Buli style gye yakola omwana oyo myaka 5 mu prison. Gobo kyabizanyisa. Myaka 5 misonary 5 kabuzi 5 ejo si 10 kaliga 5 ejo 15 mpulira yamukola kalogo yeje 5. Don Nasser wakusibwa emyaka nga 2. Buli style bajinta 5 years. Kati nze amagezi gemuwa my brother agenda afune underwear y'ekyuma ayoni underwear ye asibiremu mutaka. Don Nasser we bakuwa bail genda ewali abaholoding ofuna underwear y'ekyuma we galili. Mutaka omusibiremu. Kyobanga abakubi b'akasabbuuni mwabakola. Obusabbuuni teri anakusiba. Big up abakubi b'akasabbuuni mwenna. Big up mwabakola. Waavuga bagamba nnyo mwekuba obusabbuuni mwebake.
ani anakusiba kasabuni ngagia gwaze kuba gwe wepimira notekamu namba emu notekamu namba 3 obusabuni buyamba kwakati doni Nasser singa yekuba akasabuni ani yandi musibye. That's why akasabuni kaine emigaso. Omuntu wekuba akasabuni webake to have your peace, your inner peace. Akasabuni kaina we kayambira era mwemwe nabe kuba obusabuni big up mwembera mwagiraba teri agenda kusibalwa kwe kuba akasabuni gia gwaze yongeza gwakaba gwamala byonna gwabikola gokola kwakwe kuba gia noteka mu namba emu nokanuka amaso noteka mu namba 2 wotekera mu gia namba 3 ngomaze nga webaka. Doni Nasser bova mukomera trying akasabuni tojja funa buzibu neba nabakazi bennaku zino sibangu omuntu wekuba akasabuni ne webaka ekyo nakyo nekiyita singa okusibira makomera simanyi ole ofune ezalooya nga nekiwala kiwali akiri wali kyekabyakabya famire yakye kufuukidde ekizibu gyoli kiri virgin abana abakasabuni mwe abakola nirantumira ku buli muntu ali eyo nga gwe byabakazi wabyensonyiwa nokanyagula bituli bya sabuni waka nowemazisa newebaka ensobo oba owonye bingi. Blue band tomugezesa nebutto akalabula oyo Blue band ye mumuleke namwe abakozesa butto wa mukwano akalabula ojja kwagala okwekuba akasabuni atojjemu amabwa you'll get bruises. Akabulu band ko kaleke katambwe kakaleke sigara kasabuni akabutto Blue band ne butto mumuleke ono nanga Junior ate olive oil is good. Eka olive oil sikabi na yali mwebika Johnson oyo yasinga bwoba ofunya Johnson sirika oli ku kituufu Kingi saa kye namugamba nti Kingi saa akule okulwanisa buli muyimbi tekijja muyamba. I always give advice for free nze amagezi ngaba gabwerere. You love me, you hate me. Nze nkubuulira amazima era Kingi saa namugambye amazima ne mugamba Kingi saa byonna bye wayogedde bituufu naye ani gw'obyogerako owulidde oli bamuyita Chameleon. Chameleon yagenda okwetuuma erinnya erya Chameleon ng'amanyi kyali so tewabadde kipya Kingi saa kye yayogedde. It is the usual talk we have had. Ebyo na Kingi saa byayogedde twabiwulira dda baproducer babyogedde abayimbi babyogedde Chameleon so tewabadde kipya Kingi saa wadde byewabadde oyogera bituufu naye bigasaani kale Kingi saa byewayogedde bituufu naye si bipya. We have had it. Chameleon wankwe ekyo ne baby yakazaalibwa akimanyi Kingi saa obadde nokimanyi nti Chameleon wankwe kati kitegeere toddamu tukabirira. Don't act like a stray dog. Chameleon yadde demolukwe yayogedde n'omusajja ebyo Chameleon byakola kati awusala byewo kipya era sobola I can't blame Chameleon of what he is. Abavuma Chameleon be basiru tosobola kuvuma muntu ku kiti kyali waliwo abantu nga naturally bankwe nga timulimu illiterate ye kati nze Junior nze jewa nvume Chameleon ku kiti kyali. I've grown up hearing Chameleon is a betrayer.